Abba Father, tumbaniriza leero nga tweyongerayo okusoma mu misomo gyaffe gino omulokole kyeki, nga twatandika omutwe omukulu mu message yaffe yasembayo nga twogera ku okubeera mu Kristo. Era twagamba nti omulokole ye muntu ali mu Kristo. Kakati kye tugenda okwogerako mu zino messages ezigenda okujja mu maaso nga tusoma nti okubeera mu Kristo kitegeeza ki, kifaanana kitya okubeera mu Kristo. Leero omutwe gwange njagala kugamba nti obulamu obuli munda mu ggwe bwe bulamu bwa Kristo. Olina obulamu munda bwe bwa Kristo, era bwe bulamu bwokka bw'olina. Ndowooza tutandikire mu Yokaana ekisooka 5. Twasomako dda wano naye njagala tuddemu era twetegereze mpola mpola. Agamba bw'ati mu ssuula ey'okutaano onyiriri ku olw'Okumin'olumu. Katonda kyakakasa kye kino nti yatuwa obulamu obutaggwaawo, era obwo buli mu mwana we. Buli alina omwana wa Katonda alina obulamu. Atalina mwana wa Katonda talina bulamu. Tuddemu, buli alina Yesu Kristo alina obulamu. Atalina Yesu talina bulamu. Tuzze nga twogera ku kulokoka nga tugamba nti ebintu byonna nga tumaze okubyogera, okulokoka kiki nti ye Kristo okuyingira munda kono omuntu alokose akkiriza ayatudde, Kristo n'ayingira munda mu ggwe, Kristo n'abeera bulamu bwo, Kristo n'afuuka obulamu obuli munda mu muntu oyo. Twagamba nti okwo kwe kulokoka. Okulokoka ye si kwe kugenda mu ggulu, si kwe kulekera okukola ebintu ebibi, okutandika okukola ebintu ebirungi, okutandika okusabira mu kyaki y'abalokole, okutandika okusiiba, okutandika okuleeta ekimu ky'ekkumi. Twagamba nti ebyo byonna okwo si kwe kulokoka. Okulokoka ye Kristo okuyingira munda mu ggwe, Kristo n'afuuka obulamu bwo. Okulokoka ye ggwe okuyingira mu Kristo n'obulira mu Kristo n'okwekebwa mu Kristo. Twagamba nti okwo kwe kulokoka, nti ye Kristo okujja. Era leero kyengenda okwogerako, ngenda kugendako ebuziba mu kukyogerako, naye wano atugambye nti Katonda alina kyakakasa, alina obujulizi bw'atuwa. Katonda alina kyatugamba. Kino kyatugamba nti yatuwa obulamu obutaggwaawo, era obulamu obwo buli mu Kristo Yesu. Buli alina Yesu alina obulamu. Atalina Yesu talina bulamu. Naye agambye buli alina Yesu alina obulamu. Buli alina Yesu alina obulamu, kubanga Yesu ye bulamu. Tumanyi mu Yokaana 14 twakyogerako, Yesu we yagamba nti nze mazima, nze kkubo, nze bulamu. Kristo ye bulamu. Kristo ye bulamu bwa Katonda. Era twatunulira Yokaana ekisooka, essuula esooka, wetugambira nti Kristo ye bulamu obutaggwaawo. Yokaana yali ayogera n'agamba nti oyo bulamu obutaggwaawo. Twamulaba, twamukwatako, twali naye, twamuwulira, twamutunulako n'amaaso gaffe, twamuwulira n'amatu gaffe. Kristo ye bulamu. Kristo bwe twalokoka n'ajja n'ayingira munda mu ffe, n'afuuka obulamu bwaffe munda. Kyova njagala kakati waliwo ebintu bye tutera okwogera nga twogera ku kulokoka. Mbitegeera lwaki tubyogera, naye ate tubyogera mu butamanya kubanga bikyamu. Bantu bangi bagamba nti Yesu muwe obulamu bwo. Kkiriza Yesu muwe obulamu bwo. Tolina bulamu bw'osobola kuwa Yesu. Okulokoka si ggwe okuwa Yesu obulamu bwo. Okulokoka ye Yesu okuwa obulamu bwe. Abamu bagamba nti kkiriza Yesu ajja kujja akyusa obulamu bwo. Yesu tajja kukyusa bulamu bwo. Yesu ajja n'abuggyawo bujja
obulamu bwo n'akuwa obulamu bwe. Obulokole si bwe bulamu bwo, obulokole bwe bulamu bwa Yesu. Tugabana wamu ne Yesu mu bulamu bwe, era obulamu bwokka bwe tulina bwe bulamu bwa Yesu. Tetulina omanyika tulina waliwo sometimes njogera gamba nti tuli mwoyo, tulina emmeeme, tuli mu mubiri. Tuli mwoyo, tulina emmeeme, tuli mu mubiri. Ekyo kituufu. Naye abantu bagenda ne balowooza nti tulina obulamu obw'omubiri, tulina obulamu obw'emmeeme, tulina obulamu obw'omwoyo. Katamba jagamba obulamu bwa Yesu ye kituufu tubulina, naye bwe bulamu buli mu mwoyo, naye ate mu mmeeme ne mu mubiri tulina obulamu oba embala ey'omuntu, human nature. Nedda, omuntu yenna alokoka takyalina human nature, tokyalina mbala ya muntu oba ya mwana wa muntu. Embala yo ye Yesu Kristo. Kristo ye nature yo, Kristo ye character yo, Kristo ye life bwe bulamu bwo, Kristo ye kind gy'oli, ekika ky'oli ye Yesu Kristo. Obulamu obuli munda mu mwoyo ye Kristo. Obulamu obuli mu mmeeme eyo ye Kristo. Obulamu obuli mu mubiri gwo ye Kristo. Kuva ku mutwe paka ku bigere Kristo, munda wabweru Kristo. Omubiri gwo just lugoye lwa Kristo lwayambadde. Kristo oli ali munda, olugoye lwayambadde gwe mubiri gutulabako. Omubiri si ye gwe, omubiri ye mmotoka Kristo mwatambulira, kyekibya Kristo mwaterekeddwa, naye nga Kristo mwenyini ali munda ye bulamu bw'oyo yenna ayitibwa omulokole. Ku lunaku lwalokoka Yesu Kristo yayingira munda mu ggwe n'afuuka obulamu bwo. Tulabeyo ekyawandiikibwa ekirala ekijjayo pointi eno bulungi. Tuli mu Bakolinso ekisooka essula ey'omukaaga, Bakolinso ekisooka essula ey'omukaaga, tugenda kusoma olunyiriri lw'17 tulabe kyatugamba, naye tusooke tudde ku lw'16 tulabe. Temumanyi nti eyegatta n'omwenzi bombi baba omubiri gumu? Oyo muntu yenna yeebaka n'omwenzi bafuuka omuntu omu, kubanga kyawandiikibwa nti bombi bali omubiri gumu. Naye laba verse 17, kyokka oyo eyegatta ne Mukama, eyegatta ne Yesu, bombi baba omu mu mwoyo. Kikyayogerako wano, waliwo ekintu kyayogerako, naye luli nakikolako bukonyi, naye ndooza leero tulina obudde tugendeko mu Ezekiel 36. Ezekiel 36 tulabe ekintu kino kyayogerako wano, ekyokubeera omuntu omu. Tutandike mu lunyiriri olwa 24. Ndibakuŋŋaanya mmwe ne mbajja mu buli nsi ne mu buli ggwanga, ne mbakomyawo mu nsi eyammwe ku bwammwe, era ndibamansirako amazzi amayonjo, ne muba abalongoofu, nga mbatukuza ne mbaggyako obujama bwonna n'okusinza ebitali nze Katonda. Verse 26, era ndibawa omutima omuggya. Kino Katonda kyakukola ng'olokose. Ndibawa omutima omuggya, ne nteeka omwoyo omuggya mu mmwe. Wali oliddeko abalokole nga basaba, Mukama mpa omutima omuggya, mpa omutima ogugonda, mpa omutima ogw'ennyama, totwala mwoyo wo. Katonda yatugamba nti bino byajja okukola mu kulokoka. Ndibawa omutima omuggya, ne nteeka omwoyo omuggya mu mmwe. Omwoyo omuggya, so oli omwoyo omukadde. Ndiggya mu mmwe omutima gwammwe omukakanyavu ng'ejjinja, ne mbateekamu omutima omugonvu era omuwulize, ogwe mutima ogw'ennyama. Ekyo Katonda agamba nti yakikola ku lunaku lwe walokoka. Verse 27, ndibateekamu omwoyo gwange, era ndifaayo okulaba nga mukuma amateeka gange gonna, era nga mukola byonna bye mbalagira. Owulidde? Katonda atugambye nti ajja kutussaamu omwoyo omuggya omupya, then n'agamba nti ajja kutussaamu omwoyo gwe. So wano tulaba ebintu bibiri. Ekisooka nti ku lunaku lwe walokoka Katonda yakuggyamu omuntu omukadde, omwoyo omukadde, oyo omuntu ow'omunda omukadde omwonoonyi, nti yajjamu spirit eyo yagikuggyamu n'agisawali n'agitta mu Kristo. Then Katonda n'akussaamu omwoyo omuggya,
brand new spirit. Neti yakoma awo nakwata omwoyo gwa Kristo wano bwatugambidde mu Bakolinsi ekisooka tusooke tuddeyo wano mu Bakolinsi ekisooka tulabe kye tubadde twogerako wano. Atugamba nti ajja nti oyo yenna eyegatta ku Mukama afuuka omwoyo gumu. Oyo neyegatta ku Mukama bombi baba omwoyo omu, baba omu mu mwoyo. Nti Katonda bwe walokoka n'okkiriza yakugjamu omwoyo gwakulimu n'akussaamu omwoyo omuggya, omwoyo omupya, brand new spirit. Then n'akwata omwoyo gwa Kristo, the spirit of his son, the spirit of Christ, n'agireeta gino emyoyo gyombi n'agigatta omwoyo omu. Kakati ono omwoyo omu gwe ne Kristo, omwoyo wonna omwoyo wa Kristo nga gyegasse, n'akwata gino emyoyo egyegasse ne gifuuka omwoyo omu. Tebakuweldinga ku Kristo bwe muti ne mwegatta bwe muti, nedda. Okwegatta ne Kristo kwetabula. Nti Katonda akwata omwoyo n'akwata omwoyo wa Kristo n'abatabula bombi ne bafuuka omwoyo omu. Tebafuuka myoyo ebiri egyegasse, bafuuka omwoyo omu. Bayibuli bwetyo bwegambye nti abo bonna abegatta ne Mukama baba omu, omwoyo omu, one spirit. Ekigambo awo kyakozesa mu Lyonaani ekigambo his, kitegeeza ekintu kimu nga tekyawulibwa, kimu nga tekyawulibwa. Nti okutta amajaani n'okwata amazzi agookya n'obitabula ne bifuuka ki, n'otabula n'ekiyiko ne bifuuka ki, caayi, nga tokyasobola kubyawula. Amajaani ng'omaze okugatabula mu mazzi ago agookya, tokyasobola kati ate kugawula n'ogamba nti kati munziriza amajaani gange. Nedda, kati bifuuka caayi. Kristo naawe Katonda n'abagatta, omwoyo wo n'omwoyo wa Kristo Katonda n'abagatta ne mufuuka omwoyo omu. Kakati ono omwoyo omu, obulamu bw'omwoyo ono olowooza y'ani? Ye ggwe oba ye Kristo? Ono omwoyo avuddeyo, ono omwoyo gwe tufunye nga tugasse bano ababiri, mwoyo wo oba mwoyo wa Kristo? Obulamu obuli munda mu mwoyo oyo kati bwani? Bubwo oba bwa Kristo? Embala ya product eno gye tufunye, spirit eno, omwoyo ono gwe tufunye mu bali ababiri abagatte, olowooza embala ya spirit eno mbalayo oba mbala ya Kristo? Amaanyi agali mu mwoyo ono maanyi go oba maanyi ga Kristo? Ate amagezi agali mu mwoyo ono, ate obutuukirivu bw'omwoyo ono avuddeyo, butuukirivu bwo oba butuukirivu bwa Kristo? Olowooza ku ggwe ne ku Kristo ani alina amaanyi aga influencing okusingako n'avaayo nga ye ggwe oba ye Kristo? Omuntu yenna alimu amagezi otegeera nti embala y'omwoyo ono gwe tufuna mu baana babiri nga tubagasse, nti bw'oba olina common sense otegeera nti of course embala, obutuukirivu, amagezi, amaanyi n'ebyo ebirala byonna nti byonna bigenda kuba byani? Bya Kristo, bya Kristo. Kakati ono watugambira nti oyo yenna yegatta ne Mukama bafuuka omwoyo omu. Kakati ono omwoyo omu Katonda gwassa munda mu ggwe n'abeera omuntu ow'omunda. Ffe ne tukulaba wabweru nga tulaba mu mubiri, naye munda ng'omwoyo akulimu munda ye mwoyo wa Kristo. Ate omwoyo gwange, omwoyo gwo gwabulira munda mu Kristo, omwoyo gwo gwakwekebwa munda mu Kristo, omwoyo gwo tegukyalabika, guli munda mu Kristo, guli munda mu ye, hidden in Christ. Colossians, Bakolosayo 3 watugamba nti twakwekebwa mu Kristo, nti omwoyo wo takyalabika, ali mu Kristo munda. Okitegeera? Ekyo nno kikulu nnyo. By the way, kino ekintu nkyogera kiringa ekyangu naye kyewunyisa namba y'abalokole abatamanyi kyenjogerako, abatategeera kyenjogerako. Singa twategeera ekintu kino, waliwo ebintu bingi nnyo bye tukkiriza, waliwo essaala nnyingi nnyo ze tusaba, waliwo ennyimba nnyingi nnyo ze tuyimba, nga singa twategeera ekintu kino kyenjogerako twandirabye nti ebyo byonna twonoona budde,
si bituufu bye tukola. Waliwo ensomesa nnyingi nnyo, doctrines nnyingi nnyo eziri mu church zetwandikasusa eri singa twategeera kyenjogerako. Emu ku zo yeno ey'ebikolimu ebyensikirano, generational curse. Singa otegeera kyenjogerako ssaawa zino nti omuntu omukadde ow'omunda eyasikira ebyewammwe nti yaggyibwamu nattibwa mu Kristo, nga bakolesa ekyokubiri 5:17 bwatugamba nti yaggyibwamu nattibwa mu Kristo. Singa okitegeera ekyo then otegeera nti kakati omuntu ow'omunda ali mu ggwe ye Kristo, gwe mwoyo gwa Kristo ogwazaalibwa Katonda kitaffe. Singa ekyo okitegeera then kakati otegeera nti ebikolimo byewammwe mu kyalo tebirina we bisobola kulondoolera, kalondoozi talina wakusanga, kubanga kakati oli mu Kristo. Ekikulondoola gwe mukisa gwa Katonda, gwe mukisa gwa Kristo, gwe mukisa gwa Ibrahimu, Isaac ne Yakobo. Kyekitulondoola kubanga katuli baana ba Katonda. Simanyi oba ontegeera nti kakati omwoyo ali munda muffe ye mwoyo wa Kristo. Twagattibwa ne Kristo mwoyo ku mwoyo. Tetulina bulamu bwa kumuwa, kakati ye bulamu bwaffe. Kristo tewetaaga kukyusa bulamu bwo, Kristo ye bulamu bwo. Kakati weetaaga kugondera kukkiriza bulamu buno obwa Kristo obuva mu mwoyo okuyingira mu meeme, bukyuse endowooza, bukyuse empulira, bukyuse entegeera, bukyuse endowooza, then obwo bulamu butambule bukulukute ng'omugga, buyingire mu mubiri, bukyuse omubiri guddizibwe bupya na buto. Okwo kwe okulokoka ye Kristo okujja nayingira n'afuuka omu naawe. Lesoni yaffe yaleero tugambye nti obulamu bw'olina bwe bulamu bwa Kristo bwokka. Oba kakigende nti obulamu bw'olina bwokka bwe bulamu bwa Kristo. Tewaliyo obulamu bulala bwonna bw'olina. Tolina bulamu bwa mubiri, omubiri tegulina bulamu bwagwo. Kyova olaba Kristo bwakuvaamu oba ku lunaku lwe tuyita okufa, omwoyo n'avaamu munda, omubiri gufa. Omubiri tegulina bulamu bwagwo, emmeeme terina bulamu bwayo. Byonna obulamu bye bulina bibujjamu mwoyo, spirit eri munda. Kati spirit eri munda mu ggwe ye Kristo Yesu. N'olwekyo obulamu obutambulira mu mmeeme eyo, obulamu obutambulira mu mubiri gwo ye Kristo Yesu mwene. Yesu ye bulamu bwo. Obulamu bw'olina bwokka bwe bulamu bwa Yesu. Ekyo kye tuyita okulokoka. Okulokoka ye Yesu okujja n'ayingira mu nze n'afuuka obulamu bwange. Okulokoka si yenza okuwa Yesu obulamu. Nze sirina bulamu bwe nsobola kuwa Yesu. Singa ne bwe nandibadde nabwo yandibadde tebwagala kubanga bwandibadde bulamu bukyafu. Okulokoka ye Kristo okujja n'afuuka obulamu bwange. In fact Kristo tampa buwi bulamu bwe, kubanga tunawe kinti Yesu yatuwa obulamu kituufu, naye eyo half tetukimaze eyo. Kristo atuwa atya obulamu bwe? Atuwa obulamu bwe ng'ayingidde mu ffe n'afuuka obulamu bwaffe. Kristo teyakuwa buwi bulamu bwe ye n'asigala mu ggulu n'abukusindikira, kale beera n'obulamu bwange bukubeezeewo, nze nzizeeyo mu ggulu. Nedda. Engeri Kristo gye yakuwamu obulamu bwe, Kristo yajja n'ayingira mu ggwe, Yesu Kristo n'afuuka obulamu bwo. Haleluya. Ekyo kye kitegeeza okulokoka. Zino nnyiriri ebbiri ndoza zijja tumala olunaku olwaleero. Waliwo bingi ebirala bye nsobola okwogerako, naye zino lesoni njagala nenzikola nga nnyimpi ne tusobola okuzirowoozaako bulungi. Kyeva mulaba neddaddamu nnyo. Si nti sina byakwogera, n'ebyokwogera bingi, naye bino neetaaga nembyogera mpola, nembiddamu paka bwe biyingira, kubanga abantu abasinga tetubiwulirangako oba tetubitegeeranga. Ekifaananyi kyaffe kye tumanyi ng'okulokoka ate kyanjawulo nnyo ku nze kyenjogerako, kubanga abasinga ku ffe tumanyi nti tulokoka genda mu ggulu nti tulokoka kuwona geyeena, kugenda mu ggulu, nti era obulokole kweyisa obulungi, okusaba, okusoma Bayibuli, nedda. Ebyo byonna birungi naye kwe kulokoka. Okulokoka okutuufu bulamu ye Yesu okujja n'ayingira mu ggwe n'atandika okubeera mu ggwe
Yesu n'atandika okubeera mu ggwe nga ggwe munda nga ye Yesu naye nga wabweru tulaba ggwe, n'aweereza ng'ayitira mu ggwe, n'asomesa ng'ayitira mu ggwe, n'ayagala abantu ng'ayitira mu ggwe, n'akola emirimu gye ng'ayitira mu ggwe. Oba oli musawo n'akola oba obusawo mu ggwe, oba oli musuubuzi n'asuubula ng'ayitira mu ggwe, oba oli student osoma n'ayitira mu ggwe okusoma n'okubeera student oba oli musirikale n'abeera omusirikale ng'ayitira mu ggwe. Ekyo kye kitegeeza okulokoka. Okulokoka ye Yesu okuyingira n'afuuka obulamu bwo obwa buli lunaku. Si bino ebya spiritual nti ngenze mu kusaba Kristo ye bulamu bwange. Nedda, ng'oli mu office Kristo ye bulamu bwo, ng'oli mu katale Kristo ye bulamu bwo, ng'oli mu taxi oba ku boda Kristo ye bulamu bwo, ng'oli waka ne famire yo Kristo ye bulamu bwo. Buli kyokola, buli wooli ye Kristo munda mu ggwe, akikolera mu ggwe, ayitira mu ggwe. Ekyo kye kitegeeza okulokoka. Kwe kwewaayo emibiri gyaffe gyonna okugiwa Kristo ng'essaddaaka. Kristo ayingire munda mu ssaddaaka ye gye tumuwadde. Kristo ayingire munda mu mubiri. Kristo abeere obulamu bwaffe mu buli kimu kye tukola. Okwo kwe kulokoka. Kankomaawo olunaku olwaleero naye nja kukomawo tweyongereyo nga tusoma okulokoka kye ki, obulokole kye ki. Nkwebaza okumpuliriza, oli wa mukisa.